bamusabira alien skin. According to sources, kiraga nti yafunye obuvune ku skull. Ne kireetera brain bleeding. Ate mukimanyi nti it is very risky omuntu okufuna omusaayi mu bwongo n'addamu okubeera nnomu. Singa alien skin ku basawo benjogeddeko nabo anaagoyinga under operation okujja omusaayi mu bwongo ayinza okumala emyaka ng'egi nga tazzeemu kuyimba. So mubiraba ng'ebyokusaaga naye babadde beetoolodde alien skin bakugamba nti batuuse okumuddusa mu ddwaliro ng'omutwe takyaguulira. Mubimanyi bulungi eby'omusaayi blood clot mutwe. So bangi baba operatinze bamusala omutwe ne bamuoperatinga okumujja mu omusaayi mu bwongo naye namba y'abantu abasinga tebadda ngulu. Second, tebaddamu ku performinga nga bwe babadde. Ekyokubiri, treatment etwala ebbanga ddene ng'ovudde ku mirimu gyo. That's why nti benjogeddeko nabo baŋŋamba nti emyaka ng'egi nga alien skin tozzeemu kumulaba ku stage. So fenna tufukamire tusabire mafia boss akaseera kaayitamu sikangu. According to sources balaga nti yafunye skull damage. Kino ne kireetera omusaayi okugenda mu bwongo. So mwenna ababiyita eby'olubalaato bwe biti bwe bitandika Wirosti Segirinya ng'ajja kuno n'abaga nti bannange ngenda. Alien skin mafia boss yeegumya naye olaba atuuse okugwa wansi ne bamuteeka mu ambulance. So ekizibu kisoboka okuba nti si bwe tukirowooza bwe kiri. So tusabe buli omu mu ddiini ye, buli omu mu lulimi lwe abaagaliza alien skin ebirungi n'abamwagaliza ebibi kubanga omulambo temulina kye mugenda kugufunamu. Ke kaseera tumusabire amawulire galeme kuba nga bwe gali olwaleero. Alien nkusabira nnyo my brother, teri Katonda kyatamala n'ekyo nkakasa bukakasa nti agenda kukikuyisaamu lwakuba kizibumu. Abagala okugenda ebweru okwepakasiza Saudi Arabia yakomyewo. Mugenda kukola mu restaurant abaana ab'obulenzi. Bw'oba olina mukwano gwo, muganda wo, mukoowo, yenna nga wa bulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 38. Mugenda Saudi Arabia kola mu fast foods. Mukimanyi nti bavubuka bangi bendatwale Saudi Arabia ku mulundi guli njagala okubategeeza nti contract yakomyewo. Sala atandikira ku miliyoni 1.5 bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba. Salary miliyoni 1.5 ate nga bakuwa overtimes n'allowance. Gwe nina ye Saudi Arabia afune sente ontono afuna kamu 9 ku contract yeyo. So mujje abaana ab'obulenzi mugende muweereze emmere abawalabo. Mukolanga bwolaba nga bakola cafe javazi abakola ku KFC mubanga ba waiter mwambala bulungi nga munyirira mukolera ku ssanyu. So tunoonyeeko my brother kubanga interviews zino zigenda mu maaso byaluli mwabiraba mwajja ne mufikira. So tunoonyeeka ewafa akasente mukimanyi nti oteekamu nga visa ekuli mu ngalo ate ebye Saudi Arabia bibeera sponsored. Ka input kaba katidi nnyo. Lwaki temujja ne mugende ebweru ne mwepakasiza. So tunoonyeeko ku noti 7 mukaganya 17 45 27 oba noti 7 mukaganya noti 7 nya noti nkaga 7 26 kinana ogenda kuba otufuna butereevu. Yali ku driver seat amayinja agamukuba ng'abamukuba bamukuba n'ekigendererwa ate wanali yenyi we yali akutadde wansi omutwe bagukuba ne gwatika. Omuzaya nge omusaayi gwafubutuka mu masiki jukira yatero kwambala masiki ebiseera ebisinga naye nga bali bamukuba amayinja balemezaako kimu bakubali consistency bamukuba amayinja nga baagala akole ki ate era bw'agaana okuta kwe kuyiiya engeri gye bakuba mu maaso ne baba nga bakola ki nga bakuba amayinja mu maaso g'emmotoka. Okitegeera omusajja bamukuba ejjinja Ibula ngambye baakubaliye n'ejjinja n'awunga namu nze munyenyanyenyo okumuzadde engulu abesitedde ku staging ngate wetuli waliwo n'oluwonko nenga mayinja ge gavuga gali nga nkuba. Kakati ebyaddala omusajja yali afiiridde mu vita ebyaddala. Okimanyi omuntu ng'akedde ku makya nakkuba ejjinja eriri serious ku mutwe. Okitegeera omuntu n'akera ku makya nakkuba ejjinja eri ku mutwe ng'obadde ovuga oli mu kulwana kwetaasa. Abasajja babakubanga amayinja naye nga bakuba kintu kimu bakuba mission muve ku mmotoka kwe mukumira omuntu kwe yali akola ki mwe yali atambulira. So kakati mwe bumba omuntu abeereyo n'omusanga nga ali mu bintu bya lwali ali mu kwogera bya kusaaga abaana nze mbalabyeko. Okitegeera era ye Ibula kati akatyampa tekamuki tekamuva ku akakofiira tekamuva ku ki tekamuva ku mutwe akakofiira tekakyamuva ku mutwe. Gino emikono baji gyonna ne gizimba naye
yalemera ku mmotoka nga agikutte kubanga yali akimanyi abakuta mmotoka eyo ne bamukuba n'atende walira mangu n'agivaako kitegeeza amayinja gali gagenda kuba agatuuka ku Alien Second direct okitegeera naye basobola okubanga balwana ne babanga basobola okuvaayo nga bakola ki nga balamu imagine omuntu akuba amayinja naye nga wakkubira wovugira luwonko okitegeera naye ng'ebyaddala Alien Second embeera mwalinze era mbagambye nalina kuba mu ddwaliro talina kubeera wano bino byabagamba abalimba talina bwokke bwakola ki talina bwokke bwalimu kubanze mbaddeko n'abantu ab'empaka mu kujjanjabwa mbamanyi omuntu ng'alina empaka mu kujjanjabwa nga ayagala akulage aba n'obuzibu naye ng'ate ayagala alage abaliwo bonna nti ye mugumu aliwo ng'era omukulembeze yenna waaba ne waliwo akaseera ekatuuka ng'alina kakibwa okubanga akola ekikola ki okubanga akola ekitambula okitegeera naye ng'ebyaddala Alien Second yali agenda kufa naye ng'ekyebuuzibwa singa olwaleero tuli ku lumbe lwa Alien Second nga tutayipinga RIP twandigambye yafudde ki abamukubye bamukubidde ki ekyo ekibuuzo kyo njagala okyebuuze singa olwaleero tubadde mu kutayipinga RIP Alien Second twanditaddeko nti abamukubye bamukubidde ki abamukubye bamukubidde ki omanyi kye kitegeeza okukeera ku makya n'ofa ng'eyakusse talina nsonga gye yakuttidde okitegeera ng'eyakusse olwaleero twandibadde tugamba nti yafidde abamusse bamuttidde ensonga ki twandibadde nti bamuttidde ki okitegeera omanyiize mbeera wano nendaba ebiseera ebisinga abantu nga boogera abantu abamu bagenda ne boogera ebintu naye nga tebasobola kubipracticinga okitegeera nga bo babyogera naye nga webikwata ku kintu nga kirimu owaabo nga tebasobola kupracticinga nakola kintu kikola ki kintu kituufu okitegeera era nina omuntu gwe nakoze vidiyo yange emisana najja nga ali mu lwali olwo olw'ekisiru n'agamba vidiyo etujja ku mulamwa gwa struggle ne mugamba struggle yawedde eyiga nga dikiteeta bamukubya amayinja struggle yawedde twagenza okuva eyiganga nga struggle ewedde gwe tewalabye abaana bano nga baserebulatinga nti ekizibu kya struggle ekiganye bannayuganda okwenunula kyakubiddwa eyiganga so kati Uganda tuli mu nsi nsuubize buli omu akola kyayagala abasibye balansi abanu obufeera abakola ki tuli mu nsi nsuubize bannange dikiteeta twamukubye eyiganga so kakati tuyogeyoge ffe nga ffe abagala enkyukakyuka ng'obwedda bwe tuyogayoga nti ono yakubiddwa bamumaze okitegeera kakati okuyogayoga guno okutegeeza nti obuwanguzi twabufunye era tuli ntebe mu ntebe